Abantu abawerera ddala basunsuddwa e Wakiso okuvuganya ku bifo eby'ababaka eby'enjawulo. Okulaba nga Ssaabagabo efuuse model constituency, okulaba nga buli ayagala okukola investment ajja mu Ssaabagabo kibaddewo mu kisanja kyange. Ku kifo ky'omubaka omukyala Betty Ethel Naluyimaaliyo asunsuddwa ssaako Rose Kirabira n'abalala. Ebaza nti mwanfuula eddoboozi lya Wakiso era muwulira Wakiso tevumbeera mu parliament mugiraba nti Wakiso weerinnyo mulaba emirimu tugitambuliza wamu nammwe era mwalaba nti okuyita mu ddoboozi lya Naluyima ne tubanga wanna Wakiso tutandise okufuna ku ebyo ebyaffe kubanga nabakakasa tukangende mu parliament ndabe nga nzijayo omugabo gwa Wakiso tutandise naye tetunnaba obukumukumuka bukyali bungi obutuweebwa. Somera amalungi ebyobulamu byonna mu Wakiso district ku mulundi guno bikomyewo. So tusabayo a huge referral hospital naye kati eyo tosobola gisaba nga togenze kugikola ki kugilobiga na giwolereza esobole okuzimbibwa mu Wakiso. So nti ku luno we tulonda obulungi mugenda kufuna omubaka ateesa ate nga mulabawo enkyukakyuka mu ebyo ebiteeseddwa. Ku kifo ky'omubaka wa munisipali ey'Entebbe omubaka Kakembo Michael Mbwate Kamwa ow'ekibiina ekya DF akomyewo ssaako Munnanuubu Nabatta Joyce awamu ne Kayanja Vincent abeesoboddeyo okukimusuuza bonna basunsuddwa. Nenga tukirimbalimba nti city tulina plan ey'okufuula Entebbe city nga model city nga tulina connectivity enguudo za bridge ezive na Kiwogo okugenda Buwaya kibuga kibiri kya Mulembe amaliro gaffe nga ddala gali ku stand. Tulina okufuba okulaba nti tulina ebifo ebivaamu emirimu mingi naye abaana bannantebe tebafunye mukisa kukozesebwayo akajja obunaku keemanya kyenjo bagamba sijja kukwatibwa nsonyi kulumba bitongole ebyo nga nkozesa office yange kubakakasa nti Entebbe tuli bubi si kye kifaananyi kye mulaba abaana abasomedde Entebbe ekyamazima bali bubi emirimu tebayina naye nga bangi gye bali basomye nsobola okwongera okulaba nga nnoonya emirimu ate ekirala nina enkola nganze mu bibiina byange byengezezaako okutandika Entebbe esakira bannantebbe wadde si mulimu gwa mbaka naye at least oba ne office obeera n'eddoboozi erisobola okwongerako nti kyoyogera oli mukulembeze w'abantu. Era ddoboozi ly'abalonzi kutambula n'abalonzi buteesamba balonzi ate okutakabana okulaba nga Entebbe tugizza ku ntikko. Omubaka owa munisipali ey'Ekira Ibrahim Ssemujju owa PFF asunsuddwa ssaako ne George Musisi owa NUP eyeesibiridde okumusuuza ekifo bombi nga basunsuddwa era nga buli omu awadde ensonga lwaki abalonzi bwe balina okuwa akalulu. Lutalo luliwo mu ggwanga lwakulaba nga tubbulula tutya n'essiga lya palamenti lyennyini okuva mu buwambwe bwe lirimu. Olwaleero tulina essiga eri executive eryawambibwa erigenze nga liwamba amasiga gonna. Ensonga ey'okubiri nti ensonga z'abannakira nnyingi tezituuse ku mwanjo. Bwe munaabeera nga mulowooza nti basawo bokka be balonda abakugu n'abasomesa mulonde abantu abalina obusobozi obujja ne butunulira ensonga ezibakwatako. Bwe mutaabalonde tujja kusigala nga tukaaba maybe mu maaso abantu paka lwe balikyusaamu. So mbebaza Abannayuganda mwenna mbasaba bwe mba mulonda ababaka njala kisaako kirumako nnyo amanyi mulonde abantu abasobola omulimu gwe mubatuma. Temusindika abawagizi kuyingira mu kisaawe kuzanya mupiira bajja kuba baawula bwawuzi. Abeegwanyiza ekifo ekya Nansana municipality ab'enjawulo basunsuddwa songa n'omubaka Medali Lubega Sseggona owa Busiro East naye asunsuddwa leero newankubadde ng'ekitundu kye abakyegwanyiza babadde bakusunsulwa lunaku lwa nkya nga tutegeezeddwa nti ono yateekamu okusaba kwe. Abantu baffe n'okusingira ddala ebyobulamu ebyobujjanjabi amazzi amayonjo n'enguudo ng'ebyo mbyogerako awatali kwetiiririra wansi w'obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange. Era akakasa nti ffe generation egamba nti ekimala kimala, ffe generation egamba nti enguzo ekome, ffe generation egamba nti emyaka n'abannaffe gye batufugidde obubi gikomana. Tuyina ebizibu bingi naye we tukwataganira awamu tujja kubiggusa nga naye tubiggusiza ku fulo ya parliament. Kuba tubadde tubulamu omubaka ow'enkizo omubaka n'asobola okwogera ku fulo ya parliament teri mulala okujjako nze Luyenda Fred. Mugenda kuwulira nti enguudo mbi, amalwaliro eddagala temuli, n'amalwaliro tetuyina, amasomero tetuyina, amasannyalaze tetuyina. Naye nga Nansana omulundi guno tufunye ba candidate Nansana efuuse nga asylum seeking ground kati efuuse nga America. Abamu bavudde Nakaseke ne bajja nga bagatukiikira. Kulaba nti tuzaawo amateeka agenda okuleeta transition okubeerawo okukyusa obukulembeze mu mirembe twetaaga amateeka nga matuufu. Twagala president tumukolere etteeka erya retirement. Ndi president bwa retiringa biki ebimuyamba
mbasaba Nansana municipality njabajjukira njabaweereza temugenda kwejjusa n'omulundi n'ogumu siina maanyi nganza omuntu amaanyi gange gali mu mmwe kiddamu Commander Stephen Kawesa siina maanyi nganza omuntu. Tolbert Musinguzi nga yakulira ebyokulonda mu district ye Wakiso alaze omulimu guno nga bwe gutambudde leero. Asatu mu babiri. We have so far nominated 32 candidates from the four constituencies now, that is the woman MP, Chad Nansana municipality, Entebbe municipality and Makinde Sabagaba. Candidates are well prepared. We have not had anyone failing to get nominated so far. Okuvaako mu district ye Buyikwe abantu okuli omubaka omukyala owa district eno Diana Mutasingwa, Dr. Lulu Mebayiga owa Buyikwe South basunsuddwa saako n'abalala okuli Richard Senteza ayagala ekifo kya municipal eya Lugazi ne Nabatanzi Farido wa Nuupu. Buyikwe mwenna njagala okweyamba nti ekisanja ekijja akuna muchezo tugenda kukola ng'ekisoboka. Abali yegabanya okutaasa abantu abakulembeze ab'engeri eyo egenda kubeera mu kampeyini eno okwenyigira mu lutabaalo olwa waggulu okusobola okutaasa eggwanga lyaffe obukulembeze obufu obw'emyaka. Maintain and sustain the current peace and security that we enjoy, to stamp out criminality at all levels. The other is intensify the fight against the poverty. I have a plan for them on how we will work together to fight poverty, cyclical poverty in this area. And the other is on water. Oluvannyuma bano boogeddeko ne bannamawulire ne balambika enteekateeka zaabwe eri abantu be baagala okukiikirira mu palamenti. Mu history ya district yenu Buyikwe egenda kufuna omubaka omukyala nga waabwe mwana nzaalwa asomedde mu Buyikwe, afumbiddwa mu Buyikwe, azaalibwa mu Buyikwe. Ekitegeeza nti nze Nabatanzi ensonga z'abannabuyikwe ngenda zitereeza. Sebugenyi Joseph ne Alex Miseyili be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindiri.